kansuubira akatambi kano naawe ogenda kategeera nga bwe nategedde. Era kansuubire nti ogenda kayigamu nga nze bwe nakayizeemu. Akatambi ke njogerako kali mu vidiyo eno yennyini gwe giwa obudde ogirabe ogimaleko. Okomentinge ne wansi awo ate era ogirayikinge. Bw'onooba omaze ogiwa obudde ogenda kubaako ebintu ebitono by'osengejja mu katambi kano kubanga buno obubaka bwammwe mwenna abakola e Bulaaya. Era ng'omuntu eyabusindise y'omu ku abo abalwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo era nga ye muntu avaayo n'agamba nedda bannange twekuŋŋaanye tulwanirireko bankuba kyeyo naye ku luno obubaka bwe yatuwadde buli a little bit different. Kati kiri eri gwe message gye yaweereza eri ensi igwe ogitegedde otya? Message eri mu katambi gwe ogenda kugifuna otya? Byayogeddeko bisobola okuyamba oba nedda kubanga trust me. Ffe ng'abakola e Bulaaya abantu bwe bati tubeetaaga nnyo kubanga bayinako ne title ebaleetera okubanga batiibwa. Be bantu abasobola okukola obutambi TV zonna ne zibeera nga zibunyumyako ate jjukira nga eimu yaffe yakulwanirira ddembe ly'abankuba kyeyo okulaba nti naffe tufuna ku buweerero, okulaba nti tuweebwa ebitiibwa, okulaba nti okuttibwa kukoma, okulaba nti bwe tukola tusasulwa, okulaba nti tufuna day off, okulaba nti naffe batubalanga abantu. So abantu we bati trust me tubeetaaga. Wano mu katambi kennyini nze abeerayo obawa updates zino yenze Shila Adita, ekyo saagala obeere ng'okyerabira ye face eno gy'olaba. Igwe ky'olina okunyamba kiri kimu kwe kubeera nga osubscribinga. Ekigambo subscribe weekiri awo igwe kikwate mu kijja kuyamba kwata ku notification bell insangayo tukole community eyaffe mujje twerwanirire wano we tusobola okuyisiza amaloboozi gaffe ne gatuuka kwabo abasobola okuvayo ne bagamba katweyongeko. Era bw'oba okomenti nze kituyamba nnyo, bw'oba olayikinze video nakyo kijja tuyamba naye ng'ekisinga obukulu girabe information ebeere nga naawe ekutuuseeko wakiri onoogyongerayo bwongezi. Katugendeko mu katambi ketuli mu kwogerako tukalowoozeeko ate era n'ebiri mu katambi byennyini nabyo tubiwe endowooza zaffe. Bituyamba tutya? Bituzimba oba nedda? Bitwongerako oba bigatululako? Akatambi kano katukalabe kubanga akayina ekyokwogera ennyo tekiyamba nga akatambi keeyogerera. Katugendeko mu katambi. Eno information yange njagala egenda eri bakadaama mwenna. Tags zonna ze muntu agenze nzirabye about raising a same voice, uniform voice ku nsonga y'abakadaama. Baganda bange nga tunayingira luno olutalo ngenda sooka mbabuli ebigambo nga 2 oba 3. Ekisooka kya byonna bakadaama mwetaaga amaloboozi agamataringa. Amaloboozi gammwe tegamala. Batono nnyo bagenda kuntegeera, abalala temujja kuntegeera but it's okay. Tegamala nti temuli bangi, amuli bangi naye gavumenti ya mputtu. Gavumenti yaffe ewulirwa amaloboozi gamu na gamu. Let me show you an example of bino ebyaliwo ku nsonga z'airport. Buli muntu yayogera naye ayina amaloboozi ge yawulira. Ne lisiti neekolebwa gundi ne gundi. Kati abantu bonna be muzze muvuma, abantu bonna be muzze muvoola tubeetaaga. Ngenda kubasaba mukkakanye ku kuvuma. Abantu bano basobola tweyungako, tusobola okusitula eddoboozi erimu, tuyambibwe. Tutandike ne kino wammanga. Tutandike n'okutaaginga kampani yatwala omwana oyo. Mutuwe ku contacts abali ku ground tubakubire. Lwansonga tugenda mu lutalo lwa ddala. Zino kampani zetulumbagana za abasajja abakozi ba gavumenti, abamu b'amagye, abalala abantu babulijjo naye nga banene mu gavumenti. Nti lutalo lulimu okuriskinga obulamu. So buli muntu gwa muyita okuluyingira, aluyingira naye atya. Naye nga bwe mbaga mitwetaga amaloboozi agawera naye tufuna amaloboozi ago asatu ne geegatta ku mmwe. Trust me tugenda funa kye twagala. Ne bwe tutaafune maloboozi gayina cause mbabulye ne bwe mulireekaana. Eno gavumenti ya mputtu. Ne bwe mulyogera, ne bwe mulireekaana. Nkugambye ku bya airport eri amannya aga listing what bane gundi akyogeddeko mutuyambe. Batandika n'okukola akatemba ne batusindikira ku message bwe bazisindikira ne bakuba amasimu ne bafuna ne bannamawulire abalala batukubeko akasa because of what we said. So kino kye tugenda mu ati nakyo kinene. Mbasaba mwekakkanyeeko. Tulekerawo okuvuma abantu. Abantu bonna be muvodde tubeetaaga kuba be balina amaloboozi agamatalinga. Amaloboozi gammwe tegamala.
so tukakkane tutebolinga ensonga zaffe nga tetugipoliticizinze nga bwe twakola airport tetuvumye muntu yenna tuziteekewo ku table tutandike okulajanira companies tumentioninga amanya g'abaana abali mu matigga tubamentioninge tutaginge police tutaginga ani tutaginge UWERA trust me tujja kufuna kye twetaaga naye buli omu wanabeera ng'oli avuma onaawemula oli ammokoola onaakola ate tetugenda kufuna kuyambibwa no one is gonna take us serious we need to be serious smart ate nga tuli open mu bye tugenda okuba nga tukola tetubiteeka mu byabufuzi tusooke tulwanirira obulamu bw'abaana abali ku byeyo buli muntu mumwetaaga amaloboozi gammwe tegamala guys mugamba mutya bw'okeranga ku makya n'ogamba nti ogenda kulimba consistency kintu kikulu nnyo mu mboozi yo bw'okyusakyusa nnyo ebigambo abantu bakubuuka bw'okera ku makya n'ogamba mubbi leka abeere mubbi mpaka bw'okera ku makya n'ogamba abadde muyaaye leka abeere muyaaye mutemu leka abeere mutemu bati bw'ojja leero ku makya muyaaye luli mubbi luli malaaya luli kino abantu bakubuuka bakubuuka sogezako kubeera consistent mbyokola kale kangende abantu abamu muntegeera bubi lwakuba mulina obuzibu nze okuntegeera olina kubanga otegeera nnyo ye problemu yange munkootinga bubi naye okuntegeera olina kubanga ontegeera nnyo ng'otegeera nnyo sometimes omuzungu agamba nti the only way to conquer fear is to face fear keeko n'akatambi nga we mukalabye nkabateereddewo awo mpadde n'ensonga lwaki nkataddewo ate era nga neeyongera okubajjukiza nti mwena abalaba obutambi buneeno embaagala nnyo bweguba nga gwe mulundi gw'okusoosa n'oyitako ku channel yange ekintu ky'okoze kirungi nnyo my sister my brother ate era tovaawo nga tosubscribinze kubanga saagala videos endala zibeere nga zikuyitako njagala obeere nazo ng'ozifuna mu bujjuvu akatambi ako kavuddewo omukyala Fifi the Queen abadde alina obubaka bw'agamba bankuba kyeyo mwenna era ng'obubaka obwo bubadde very clear obutegeerekeka obulungi bw'osobola okuwuliriza bw'oba oli muntu mukulu mu bwongo n'omanya nti omukyalo ono ekintu kyayogedde munange kirimu ensa ekintu kyayogedde kiyamba kijja kutuyamba today or later ate era nga ebibadde mu katambi awo ebyo bituufu nnyo baganda bange abakola e Bulaaya social media tutandike okugikozesa obulungi yeyo ensonga Fifi the Queen gyayogeddeko mulimu abantu abamu betuteetaaga kulwanagana nabo kubanga at the end of the day tugenda kubanga tubeetaaga at the end of the day tugenda kubanga tubayita babiri nga batuyambako at the end of the day abantu abo nabo basobola okutulwanirirako naye nga tusoose kubalaga mpisa omu ku mmwe agenda kuvaayo agamba ate oba bakola ebintu by'ekisiru tulina okubavuma omuntu bw'akola ekintu ky'ekisiru tekitegeeza nti nno oyina kumuwemula tekitegeeza nti nno oyina kuyingira mu famire ye n'ogiyozayoza olw'okuba akoze ky'otayagala bino byensiba mbagamba nze Sheila Adita neewedde mbe ntya omuntu wakola ekintu nga sikyagala ngenda kiyitako ngenda kirekawo kubanga sikyagala kubanga tekingattako kubanga tekirina gye kintwala kyovula bakirekaawo naye mmwe mulemera ku bantu ne mutandika okubavuma ate bwe tufuna ebizibu be bantu be bamu be tukaabirira so mmwe nga bankuba kyeyo munoonye abantu be mulilayingako Fifi the Queen muntu ali trustworthy genda mu inbox omugambe mwana Fifi okitegeera twogerereko mwana Flavia twogerereko okitegeera Flavia Namulindwa ekintu bwe bwe kikigenda maaso kyogereko abantu ab'amaanyi bwe tulaba nti balina amaanyi balina eddoboozi Farida n'akazi bwe mugende mu bubokisi bwabwe mubagambe ensonga bwe zitibazoogereko Bruno K balina amaanyi mubagambe mulekerawo okudda ku intaneti ovuma abantu okudda ku intaneti nga mweyambula ekintu kyemukola kikyamu nnyo kintu kibi nnyo kintu tekiina we kigenda kuleka kitiibwa kyaffe nga ffe bankuba kyeyo so abantu bano tubeetaaga tufube okulaba nti nno mu buli bye tukola byonna tuteekamu empisa waliwo ekiseera we kyetaagisibwa yes nga tulina okuyombamu okalukwana nnyo eddoboozi naye ate jjukira gy'oli mu kuvumira we wasinga ebizibu omuntu gw'ovuma ali waka tebagenda kumumma mmere tebagenda mutokyalinga tasula ku ttaka tebasobola mujjako wifi yeetwala mu ddembe erirye nga ye waali agadde naye ate ggwe weetaaga obuyambi kyovulaba abantu bano tubeetaaga kamanye ekikyolowooza mu katambi kano nga okomentingaawo tumanye ekikyolowooza teweerabira kusubscribinga jangu otegateko tukole community yaffe embaagala nnyo see you in my next video